Right Honorable Antonio mukiikirira wano nga bwe yali yeeyama okukwatirako bano abazimbire dormitory. Kati kyekituleese wano abadde antumye nti mbaleetere ssente ezimu ezitandikaawo nga bwe tulabe ekigo ekigenda mu maaso. Tumusuubire nti olunaku olumu anaayitako ku ssomero lino n'alilambula oba anaakomanga kuweereza abubaka? Nedda ajja kutuukawo kubanga era tewali asobola teeka ssente mu kintu nga takikola ki takiraba. Kane bakageriko omukiikiridde ku luguudo luno eno abantu beno bakubye omulanga ebiseera bingi onozaayo obubaka ku nfuufu eri ku luguudo luno olituuka ku ssomero lino? Ate n'omukisa omulungi tulina wano omubaka wa wano ndowooza yagenda otugamba nti kiki kye tukoze naye ate nkimanyi nti babaka balungi nnyo tugenda bikwasaganya byonna naye mulidde ayogera ku luguudo lweruno kati naffe gavumenti tetutuddemu naye n'ebiragalalagala tebituyamba ng'abavubuka kubanga tebitulaga future nga bwesobola okubeera so nga omuntu yandibadde akola n'afuna ku kintu kubanga future ye erina kubeerawo. Olwaleero tuli wano okuva emboozi eyasembayo gye twanyumyako namu abamu ndowooza emyezi ng'ebiri makagoba gumu nga Right Honorable Speaker tumukyalidde ku Parliament ng'agenda kugula n'atusuubiza nti ajja kujja kugulewo ekizimbe eky'abaana ab'obuwala eky'ekisulo ate bwekyo bw'atyo n'asuubiza okutuzimbira eyabaki eyabalenzi. Nasaba tufune olunaku lwanajja komisyoninga ekizimbe olunaku lubadde lwaleero mukama lutuwadde ekyembi batugambye kusaawa esembayo muloza mwamulayo n'entebe ebadde yatiise dda abakumi abasinga nga bali protocol nga weeri naye dakiika esembeeyo bakamaabe batugambye muntu ali waggulu we kitegeeza namba 2 oba 1 namukubira abangumangu natusindikira komishona ate nga naye muntu waffe nnyo era najja n'atuukiriza obubaka bwe omukolo nekutambula bwekitukulekina. Osuubira kino kigenda kutwala wakubanga tulabanga omuntu ayagala okuva mu music atudde mu bino music ekirungi ekiri ku music nti ne bwemba ndi musawo nsobola ogendako mu studio nenyimba naye kati nze ndi chemical engineer already kale sikukola naye music ibange ekintu ekirungi tosobola okubagera byokuberako ate mukama yakimpanga kirabo tekirinvaako sente twagala ozifuna naye nga bwe nkugambye nti nange kenyini waliwo eyeewaayoko ansasulire nsome okitegeere emyaka emabega mingi nnyo naye kati tulina challenge enkulu enyo eri wano nti abavubuka bangi mu Uganda muno babuze okitegeere tebalina ttaala. Bwe mba njogera ku microphone eno oba mu kamera yeeno muganda wange wali omuntu akiraba ng'eyalaba Waikibenda nga tanafuka Waikibenda namugamba genda Algeria okole ki osome ajja okutwekwatako atuyambeko era nkuba omulanga nti mazima ddala tezimala ezo sente kudduganya ssomero but also it is both charity and private so mulimu n'abajja ne basasula ennamba naye abasinga baki babasale but as we take on this mantle nga tuzimba bino ebintu bigenda tuuka nga mazima ddala abaana bennyini ebintu bye bakola mu ssomero lino bireeta ssente ezimu ne zidda mu ssomero ezimu ne zigenda mu bbo okufuna ki ebyenfuna because twagala omwana ava mu nga wadde osoma mathematics ne chemistry osobola ogenda n'okola ebizigo